Buli muzadde yenna vidiyo no togiyitako ng'omanyi olina omwana e Uganda, ng'omanyi olina abaana e Uganda, mu bitundu bya Uganda byonna by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Osobola okuba ng'oli mu Uganda oba ng'oli ku Kyeyo, oli Kadaama, olina yonna gy'oli, naye vidiyo eno togiyitako kyenkusaba. Kusookera ddala nja kubaaniriza ku channel yange eno ya Mutebi Faruku, ebbanga libadde ddene nga tetwogeramu, nga temundabako ku channel eno, naye olw'embeera egenda mu ggwanga lyange mu kaseera kano nvuddeyo ng'omuzadde alina abaana, alina baganda bange abalina abaana, alina ab'eŋŋanda zange. Twewuunaganyeko mu nsonga eno, ki ekigenda mu maaso mu Uganda ennaku zino? Buzibu ki? Lwaki abantu abakola ebikolobero ennaku zino batagetinze nnyo abaana, naddala abaana abato okuva ku mwaka gumu paka ku myaka ndowooza nga 6-7? Ki ekigenda mu maaso? Twasookera mu biwundu byokero, ndowooza ekintu okubeera nga kituguddeko ekyamaanyi ennyo. Ebyokero, omusajja n'ayingira essomero n'ebyambe n'akwata abaana n'asalanga embuzi nga bwattanga bwayagadde, akwata ono bwasuula wali, bwakwata omulala, ne tugamba oba bikomyawo. Kati ate olunaku olwaleero ekiguddewo ate kimaze enviiri ku mutwe, okubeera nti omusajja omukulu myaka kumpi 7-8 atambula n'akakutiya kalimu sooda, bagenda bamusuulasuula ku masomero wabweru, ebbalibbali awo ku masomero g'abaana abato. Sooda ono ow'L1,500 ow'omu kacupa, bagenda bamusuulasuula ku masomero naye ng'alimu obutwa, nga sooda alimu obutwa. Kati abaana bateza abaana, mwana bw'afulumayo bami nga omanyi obwana obuto bwekafulumayo kagenda kukola sooda mulamba mwali ajjudde, olusumulula nga bunywa. Abaana baffe. Kati weebuuze, omuntu omukulu buzibu ki? Mukimanyi nti wandibanga waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga lino naye nga kyamunda nga ffe tetumanyi kigenda mu maaso. Kati tujje abaana ku masomero paka gavumenti lweyirangirira nti bannanga abaana mubazze mu masomero, tukole tutya? We just imagine omwana we agenze ku ssomero ku makya nga mulamu bulungi, oludde ewaka ng'agwa wali ng'ataawa nti anywedde sooda mu kkubo, oba kamama oluusi oba kataata kamunyweredde olumufunye ne banne baako nga bannaawo 5 ne banywa eccupa ne bagigabana, olugira ng'obwana bugwa wali. Kiki ekigenda mu maaso? Kiki kye batatugamba? Kiki kye batatugamba? Waliwo ebintu ebiseera ebimu, waliwo okugamba ebiseera ebimu weebuuza ebintu n'okugamba banaye tukole tutya? Omusajja yava eri asazza abaana nga asala embuzi. Kati embuno mu kiseera kino bali eyo embuno bali mu kuwoza, bali mu kkooti ya kyalo bawoza balabe kye banaamukolera. Kakati bw'otunuulira vidiyo, simanyi bamugirabye kweri ku mitimbagano etambula, omusajja akutte ekkutiya erimu sooda, bw'agenda asuula obucupa bwa sooda ow'enjawulo alimu obutwa, abaana banywe. Abantu ababaddewo mpulidde eddoboozi erimu erigamba mbu n'oli babadde naye, ekitegeeza bawerako bangiko. Simanyi mpulidde wa Kirinnya bigo gye babaddewa. Kati bayinza okuba nga bali mu bitundu ebyenjawulo nga yonna bakoze eki, basuddeyo sooda nga bagenda bakola ekintu ekifaananako bwe kiti, basuula sooda, basuula ebyokulya. Naye kakati kyembuuza, omukulu oyo mulabye n'akakutiya akalimu sooda ate ng'alina n'ekisero ekineneko. Nze muli ŋŋamba n'okugamba nti oba ate yo abaana ayagala kuŋŋaanya bakuŋŋaanye nti bwe kanywa sooda ne katagala oba ali mu kalifomu oba kiki, n'akapakira mu kisero muno, n'agenda ng'ekisero akisitudde nga temusobola mumanya nti mulimu omwana. Neebuuziza ne ŋŋamba oba ayinza okuba nga ate ono ye pulaani ye yakutwalira baana mu kisero.
Anyway, kati ffe ng'abazadde tukole tutya? Nze kyensuubira nti ffe ng'abazadde kye tuyinza okukola mu kaseera kano kwe kubeera nga abaana baffe tubayigiriza obutalondalonda kintu kyonna, okuviira ddala ku ssente ez'ebinusu paka ku mpapula. Obutalonda byakunywa, obutalonda sooda, obutalonda byakulya. Nti kyemba sikuwadde togeza n'okikola ki n'okirya, kyemba sikuwadde togeza n'okinywa, kyemba sikuwadde togeza n'okireeta ewaka kabibeere byakuzannyisa. Abaana tubaguye ebigulire baleme kubeera nga babirondera mu makubo, kubanga eggwanga lyafuuse ezzibu nnyo ennaku zino, tetumanyi kikigenda mu maaso. Ffe ng'abazadde tubeere ku baana baffe tubabuulire kiki ekyokubeera nga bakola. Buli muzadde alaba vidiyo eno, bw'oba nga weetonaga ku vidiyo y'omusajja agenze ng'asuula sooda, ginoonyeeko. Bw'oba nga oli wabweru wa ggwanga, fubanga bw'osobola okubira abo bonna abaasigaza abaana bo, okubira abo bakulu abalina obuvunaanyizibwa ku baganda bo, obakubire essimu bagambye nti bannange ku kino ekituuseewo abaana mubalabule. Naawe abaana babakuwe ku ssimu bagambe temugeza ne muddamu okulonda ekintu kyonna mu kkubo nga muva ku ssomero wadde nga muzannya. Eggwanga lyafuuse ezzibu. Lwaki abantu bano batagetinga baana abato? Omwana talina kyamanyi mu nsi, oba olwokubanga bakimanyi nti abaana bwe batuukibwa omwana bwemutuusaako obulabe ensi yonna erumwa, kubanga omwana abeera wansi yonna. Nti omwana bwatuukibwako obulabe ensi yonna erumwa. Ki ekigenda mu maaso baganda bange? Abaana lwaki temubaleka? Lwaki temuleka abaana? Lwaki temunoonya abantu abalala be mwetaaga, abakozi b'ebikolobero bannammwe ne musanja gaabo, okusinga okusanga omuntu atalina kyamanyi ku nsi kuno ku bigenda mu maaso bye mulwanyire bye mulunkanira ate n'omutuusaako obulabe. Abaana abato, omwana mwaka gumu kitundu, myaka 2 n'okwata ekyambe n'omusala nga bw'osuula wali, n'okwata omulala nga bw'osuula wali. Nze kyendowooza okusinza ku mbeera nga bw'eri bannange, tuyinza okulaba ebintu bingi ebifaananako bwe biti. Nze njogera nga nze, siragira muntu mulala yenna, temunkwata obubi. Njogera nga nze singa ebintu bino bigenda mu maaso bwe biti, abaana abange Katonda nannyama ne bamala ebibuuzo wiiki eno, second term nyinza okulwawo okuzzaayo abaana ku ssomero. Second term nyinza okulwawo okuzza abaana ku ssomero, era bwe kinaagetinga waasi tebajja gisoma kuba kakati abaana baffe babateegera ku masomero. Tetumanyi kigenda mu maaso. Basibo ne bannyabo, nze Mutebe Farouk, nsaba olikinge, oteekewo komenti yo, ate onyamba osharinge ne vidiyo eno mu groups ez'enjawulo. Bw'onoba nga olaba erimu omulamwa oguyamba eggwanga oba omulamwa oba amagezi, nsaba ogisharinge, nsaba olikinge, ate era okomentinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala, temwerabira ku subscribinga ku channel eno eyange eya Mutebe Farouk. Thank you so much. Yes.